bagenda kubanga bafunewo interviews ez'enjawulo ate seera gweyongera okuba ogw'amaanyi kubanga ttiimu zirwana okulaba nga tezisigala nga ziyitamu. Bw'otunuulira ekibinja kino kye tulimu, kumpi buli omu alina obubonero obumusobozesa okuyita mu kibinja ne bwe tutuukidde olwaleero. N'olwekyo omupiira gubadde gw'amaanyi nnyo newankubadde nga abawagizi b'ebyomupiira babadde batono. Abawagizi baffe bakyalina obunafu, buli ttiimu eba nga tekola bulungi tebajja ku kisaawe. Kakati we batajja ku kisaawe ate ttiimu teba na ssente zisobola kusasula abazannyi n'okubalabirira obulungi okusobola okusamba omupiira omulungi. Nyagange nze Butalo George William, coach wa Bugerere FC. Omupiira gwe tuva okuzannya ne Bulemeezi tegubadde mwangu. Tugezezaako kyonna kye tusobola, tubadde twetaaga guwangula twongere competition kubeera stiff naye tetusobodde ne tufuna akabonero kamu. Tetujja kulekeraawo era tukyali mu mpaka kuba tukyalinayo emipiira gye tulina okuzannya paka omupiira ogusembayo, naye nga kubiriza abantu bonna bannabugerero obutaggwamu maanyi, tukyali ku mulamwa paka ku mupiira ogusembayo. Andrew Mugagga, coach Gemanya, coach wa Bulemeezi. Tukyaziza Bugerero olwaleero omupiira ogutulemye okuwangula era waka tukoze amaliri ga 0-0. Tubadde tusuubira tujja kuwangula omupiira gwaffe naye guganye. Tuli mu kweteekateeka ogende Butambala okulaba nti tusobola okuwangula Butambala n'okuwangula Kyaddondo. Tusobole okukapitalizinga ku obubonero bwe tulina. Okuva linajja n'akakola amaliri 3 ettiimu tebagikubyemu nange era okwongera okulwana okulaba nti ttiimu njijja wansi okugibulula.